Mwana mwe mumanye ekinsesa ntunuulidde Ssekajja vidiyo gye yakola ng'omwana wa Chosen Beki alina birthday n'enseka n'amugabira n'ebirabo la hawla maswali ntunuulidde omwana wa Ssekajja nga birthday nga mukyala wa posting omwana we Ssekajja takozeewo wadde ka posting happy birthday my mutabani la hawla maswali takbir Allahu akbar was Chosen Beki tukimanyi ffenna wawasa Ssekajja si mu bubi ate temunjasamira yes mbu Chosen Beki tasobya so what no matter what was Ssekajja osaana okimanyi buli musaayi gwo bano abaana ba Chosen Beki balina taata waabwe ono omwana talifuuka wuwo. Beeyongedde okuba nga boogera ku nsonga eyo nti omukulu Ssekajja tafiira ddala ku baana be baazadde eri n'omukyala omukulu oli omukulu oba gwe yazaalamu abaana. Juzi wano eno yabadde birthday y'omwana we naye teyapostinga teyakola buli kimu kyekyaviirako abantu okuvaayo ne boogera ne bagamba naye wano eno ku mwana wa Amiri ng'ate ye Ssekajja yalaga nnyo nti afaayo nnyo n'okusinga Amir taata w'omwana nti naye just okupostinga omwana wo n'omugulira n'ebirabo nga w'ogulidde oli kyo kizibu. Omwana wo gwoza n'akuza birthday yadde okuwandiika nti happy birthday my son oba my daughter oba omusindikira naye akagaali bannange oba oli muloge bannange oba oli kizezengere olumu tulemererwa ng'abantu nange nsobola okulemererwa naye bw'obanga ogamba nti oli professor olina ssente owasa omukazi embaga maama w'omwana wo omwana gw'ozaala ow'entumbu ezo n'akola birthday yadde omuwandiikira yadde ka keeke oba keeki okugimusindikira naye ng'ate omwana gw'otazaala wamuzaayozezza you fool oli musiru. Oyo naye ayogera ku nsonga y'emu omusajja munne agambye nti nedda kisuuse tosobola kukola kintu ng'ekyo ku mwana wo gw'ozaala ate n'omusuulirira n'olaba nti ate bali bootazadde be basaanidde okuba nga bawimba ejjoba tuvuddewo. Martha K avuddeyo n'agamba nti bannange ennaku zino mbu kizibu nnyo bafotogarafa mbu beefudde ebirala wamu ne abatunzi b'engoye mbu wogezako omulagira n'omugamba oti wano eno nga batandika oyo alina olugezigezi ate munange tondagira nange byenkola mbimanyi. Agambye nti musuusizza akamanyiiro nti mutereezeemuko ku kintu ekyo. Leka tugende ku katambi k'omukyala eyalabikiddwa era mu katambi nga akuba omwana omuto. Bambi omukyala ono avuddeyo ne yeetonda n'agamba nti bamusonyiwe era yagamba nti ekyabadde kigenderere. Bannyabo ne bassebo musiibye muti eyo kasubire nti muli bulungi. Bannange okusookera ddala nsooka okubeetondera bannange munsonyiwe am so sorry ekintu kye nakozeeyo okuvaayo okubalaga nti nkubira omwana mu kamera naye endaba gye mwakirabyemu bannange si bwe kyabadde era nsaba munsonyiwe endaba gye mwakirabyemu bannange si bwe kyabadde. Nze sisobola kukwata mwana wange ne mukuba muto myezi 5 nkuba kiki mwana wange muto ate yasooka naye yabadde mbeera lwaki nakikoze. Oli eyo nsalira omusango ne tomanyi ku lwaki nakikoze. Abantu abamu bannoonyezaako mu inbox ne bambuuza lwaki wakoze ekintu kino ne mbanyumiza ne mbabuulira lwaki nakikoze. Era nafunyeyo abantu abagambye mbanoonyeeko buli kisi wenna nga wagambye kunoonyeeko ngenda kukunoonyaako. Mbadde ndi mu kyalo nalwala embeera mbi yabadde mbi nnyo kati nateredde omwana wange naye n'alwala nga mulwadde tunula mu gundi omwana wange naye n'alwala nga mulwadde naye kati twatereddemu ddala nzi nateredde omwana yateredde yeddala yateredde kubanga ye yafunye obuyambi yateredde nange nateredde naye bannange nabadde nyina ensonga lwaki nakikoze era gwenna ali yangamba nti nkunoonye kungenda kukunoonyaako era nja kukubuulira okuva ku Empire ku Z gye natuuseeko nkole ekintu kino bannange munsonyiwe ekikola kye nakoze
kyabadde kitemu nnyo nabadde simanyi nti kigenda kuntuusaako wano nabadde simanyi naye am so sorry sigenda kukiddamu banange munsonyiwe banange nsonyiwe nabadde simanyi naye omwana oyo nabadde simukuba mpi era lwakuba nti kamera yabadde musembedde nnyo yamubadde nnyo kuno era n'obeera gwe neweekubako bwoti akayi kabaatuka ekiteege nadde nkuba kasikini ka mwana nga mukubisa obugalo bubiri ate nale simukuba nnyo nti kiri awo ekivanga omwana tiyakaabye era yabadde asigadde emirigiwe yabadde okitegeera naye ng'omwana bambi nabadde simukuba nadde sibakuba mwana wange bambi amusosoli bannange munsonyiwe sigenda kukiddamu bula ku nsonga yemu eyo nalabyeko omuyimbi Epasi nga mukambwe era teyabadde musanyufu n'ebyo byonna byonna ebyalabikiddwa omukyala ng'akuba omwana. They mature. If some of you have watched the video, ey'omukazi ng'akuba akaana akato, akaana kake, akawujja empya enzibu, akaana tekakyayina n'amaanyi gakaaba, kozi kitegeeza zza akakuba nti ne katuuka ekiseera nga kagumu ng'ebyokukaaba tekakyakola ki tekakyabisobola. Guys, oyo omuwala nawulidde nti omwana wa biswanka, omuyimbi biswanka nze simwogerangako, namulaba okwo nga nvuma, so simwogerako, but omukazi oyo gwe yazaalamu omwana wala musiru, era oyo omwana balina omumuggyako mu bwangu, kozi wookoledde ebyo n'obirikodinga osobola okutta omwana oyo. Woobulemingira omwana omuto pampa ng'ate tasobola zigula nti ayonoonye mu ngoye, naye essaawa z'ayonoonye mu ngoye ssebo oyagala ozimubuulire. Omwana omuto ye asalawo nti apame kati oba afuke kati, omubiri gwe gusalawo, omwana tasalawo. Ddewo tukyali ku ntalo za ku intaneti waneno onavuddeyo n'agamba nti Black Sugar omukyalo oyo nti abadde avuma nga teri amusobola ku intaneti kuno, nti naye ndowooza yalinnye y'amagye. Nze bulijjo mmanyi wano ku app tewali asobola Black Sugar. Black Sugar ku nvuma gy'avumamu nze mbadde mmanyi wano ku app tewali amusobola, naye nkakasizza buli muntu wano alina maachi ye. MC Meya akutte Black Sugar amukubamu episodes bannanga akutte Black Sugar, era nze ninze Black Sugar kuvaayo kwanukula MC Meya. MC Meya agambye ono Nalongo Kitone Zubeda luno olutalo basooke baluveemu, ayagala kwekwatira Black Sugar single-handed. Ne baba MC Meya okuba MC Meya asabudde Black Sugar sofa amulimu 10-0. Ono MC Meya asabula baba Black Sugar kyonna kye wakoze MC Meya sooka omwetondere kuba tannakuvaako. Bannange awo nga tuvuddewo nga tweyongerayo mu mawulire ag'enjawulo, bingi ennyo ebibadde bitambula era bingi ennyo ebibadde bigenda mu maaso, naddala ku Teacher Fred Kajulirumbu bavuddeyo ne bagamba yasuuze mu kadukulu, bingi nnyo njogere kindeke ki, naye abakakasiza n'agamba nti nedda mugumu nnyo, era abagamba nti buli kimu ekijja naye at least afunako alatsi era abeera mwegendereza. N'abakakasa nti teri asobola kumudipootinga. Lwaki njala bategeza teri asobola kundipootinga kunziza Uganda, tekisoboka. Njagala mbere clear, teri asobola kunzija wano kundipootinga Uganda, tekisoboka. Kulw'amaanyi gammwe obuvumu n'amaanyi g'ensi yonna tebasobola kunziza Uganda, kyensobola okubagamba bakyankuuma wano. Wabula nga bwe nabagambye nti nduddewo nnyo njagala kuvaawo olw'ensonga nabagambye banyima passport ya Uganda
ebisigadde byabisobola binyumya nga mbagambye kubanga buli nsi erina amateeka gayo n'ebiragiro nenga banguma so njala bagamba saagala mweralikirire nti oba basobola okukola ki okunzeeka ekyo tekiriyo wabula kyo kiri ekyokunjigga okunzita ekyo kyo kiri mikono gyabwe ate nze ndi mikono gya Katonda asobola okunkuuma njagadde mmanye era mbeere bagumu ekyokugandi bagenda kuntikka tekisoboka tekiriyo buli kimu kiri kiriya ekyabatembe basindika okujja okunzita kirimu interest zaabwe nze ndi mikono gya Katonda ninange ng'omuntu nina okwebereramu okulaba nti ki neekuuma kyenjagadde okukola clarification ku nsonga eyo so gwe nabadde eralikira nti bagenda kuntikka banze Kampala oba nze Uganda tekisoboka kyenjagadde mutegere bulungi nnyo wabula nyongero kikata nti wano nduddewo nnyo nina okuvaawo kyendabagambye nduddewo nnyo nina okuvaawo olw'ensonga nti ekite kitava ku ssengejjero wattu kifuuka wankindo amanyi oluganda obulungi nodduwoomesa ekite kitava ku ssengejjero kifuuka wankindo mumpulidde bulungi nnyo so njala bategeeza mubeere temutya temukuwa pressure abanno bo batimba baba basindika nga bulijjo gye bali mu best interest zaabwe nange ne mu best interest za Katonda okubanga nkuuma nange okwekuuma okwebereramu naye mbagamba nti wano ndiddewo nnyo era nandiyagadde okuvaawo yesu lwaki nasindisa obubaka kuba buli muntu yenna ne mugabe muntu yenna ali mu nsi yonna oyagala enkyukakyuka ng'olina any possible way gy'osobola okweyambisa okulaba nti nva wano osobola okubanga ogikozesa okunnyamba era njala kubaza mwena bagezezzaako n'abali mukola okusala entotto nga linyuma balire ddala mukitegedde bulungi nnyo ekyomala okitegeera kati tuvuddewo nga tweyongerayo mawulire ag'enjawulo onaavuddeyo n'agamba mbu millionaires girlfriend mbukawedde dda oba katya leka atuwulire mwe baana mmwe ate mulowooza ssaawa yonna millionaires girlfriend kaweddeemu bannange apu eno n'okutabula abaagalana mukwano kapoya millionaires girlfriend ssaawa yonna bagitandika gamba nti abaana baleeta wino ku wino ya supporting omulenzi yateekamu azini ennyo amaanyi mu kapa etambule kubanga omusajja tamwagala yamwesibako hani bintu biba bingi ebigenda mu maaso ndabineesenga sidamukonyeeko naye n'agamba mbu tagenda kubyogerako kati nti naye gye bujja mu maaso eyo ajja kubyogerako tetumanyi oba biki oba bigenda mu maaso naye ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako webale kubanga wekumidde ku Legit TV 256 tuweerabira kubanga osubscribinga ringinga that notification bell sharinga likinga ebisigadde tukomawo nabyo tovaawo